wali owuliddeko ku kye bayita planetary alignment. Planetary alignment gwe atakimanyi kiba kitegeeza akaseera akatuuka sseŋŋende ziri mu solar system yaffe ne zibeera mu layini emu oba ne zibeera mu parade ne ziba ng'eziri mu parade nga zisimbye layini emu ng'era osobola oziraba zonna mu kadde keekamu. Ekyo ekintu kye njogerako bakyengezaako bannyonnyola kigenda kuba kituukawo oba kisuubira okuba nga kigenda tuukawo ekiro kya leero nga 25 January guno omwaka ogwa 2025. Oyinza okwebuuza lwaki kyewuunyisa era lwaki kikola nnyo amawulire. Ekyokuddamu kiri nti planetary alignment eno gye mbagambako etuukawo buli luvannyuma lwa billion years 396 era nga abantu abakiraba mu generations batono nnyo abasobola okiraba nga kituukawo. Ekyo ekintu ensonga lwaki kiriwo ekityo era ensonga lwaki kitwala emyaka mingi okutuukawo. Jjukira nti naggamba omwaka gumu ogwa sseŋŋendo yonna okuwera kiba kitegeeza sseŋŋendo eyo gyetoolodde enjuba okutuusiza ddala ku point gy'atandikirako okugyetooloola. Sseŋŋendo zino okwetooloola enjuba tezitambulira kadde keekamu oba teziri ku sipiidi y'emu naye wabula ziri mu sipiidi ey'enjawulo. Kati okugeza Jupiter kigitwalira emyaka 12 egya wano ku nsi okuweza omwaka gwayo gumu naye ng'ekireetera ekyo sipiidi gye yeetooloolerako omusana okuweza omwaka eri wansi nnyo okusinga ey'ensi weeri. Myaka emikadde ng'ensi yakeefoomingawo yali yeetooloola ku sipiidi ya waggulu nnyo era ng'emyaka gy'oku nsi giwera mangu naye we yagenda ng'ewula kyagireetera okuslowinga down sipiidi kwe yeetooloolera ekyagireetera okubeera ng'olunaku lulimu 24 hours. Kati Jupiter kigitwalira emyaka 12 egy'oku nsi okusobola okuweza omwaka gwayo. Katudde ku point planetary alignment eno gye mbagambako esseŋŋendo zonna eziri mu solar system yaffe ziba zeetoolodde okusinziira ku myaka gyazo ne zibeera mu layini emu whereby nti wetubeera ku nsi tusobola oziraba zonna mu kaseera keekamu. Mu bufunze ziba zeesanze ziba ng'eziri mu parade mu layini emu ekitatera kubeera kyangu okusanga lwansonga sseŋŋendo zino zonna buli emu erina engeri gy'etambulamu era buli emu erina sipiidi kwetambulira okusinziira ku myaka gyayo. Buno obudde bw'olaba ku nsi oba guno omwaka ogumu gw'olaba ku nsi guba mutono nnyo okusinziira ku sseŋŋendo obudde bwe zimala. Omuntu ku nsi awangaala emyaka nga 7 oyinza okwekanga nga ku planet ezimu oba ku sseŋŋendo ezimu abeera awangadde eddakiika nga 2 okusinziira ku budde obuliyo. Ate era n'ekirala kye njagala omanyi manya nti buno obudde bw'olaba wano ku nsi oba obudde bwaffe bukola wano waffe wokka oba ku sseŋŋendo yaffe ya Earth yokka naye nga ku sseŋŋendo endala obudde buno buba si bwe bumu. Ekyokulabirako ekyangu ennyo kiikino. Ekirala wali weebuuzizzaako lwaki golodi wa bbeeyi era lwaki bamuseera nnyo. Ekireetera golodi okubeera nga wa bbeeyi nnyo golodi oyo gw'olaba tava wano ku nsi oba si wa wano ku nsi kyekimufuula okuba nga wa bbeeyi nnyo era kyekifuula okubeera nga kikaluba nnyo okusinga ebyuma byonna ebirala wano ku nsi bye tumanyi nga iron. Ekireetera golodi okubeera nga wa bbeeyi golodi yafoomingibwa mu nsi munda akaseera ng'ensi yeefoominga oba ng'ensi etondebwa. Kati oyinza okwebuuza yavaawa. Golodi oyo gw'olaba yava mu mmunyeenye zaatulika oba ezaafa oluvannyuma nga akaseera kaazo kaweddeko nga we nakunnyonnyola era wenze kunnyonnyola mu vidiyo zange nti n'emmunyeenye zituuka ne zifa. Engeri gye zifaamu zibaluka oba zitulika ne zisaasaanya amaanyi ago agazibeeramu ne gatandika okutambula mu universe whereby gatuuka essaawa ne gawola ne gatandika okufoominga planets oba sseŋŋendo. Kati nene ensi yaffe y'engeri gyatondebwamu okusinziira ku bannasayansi kye boogera era nga golodi oyo aviira ddala mu mmunyeenye. Kati ensi eno yali efoominga golodi oyo engeri gy'enkugambe kyemunnyeenye yatulika n'etandika n'esuula ebitundutundu byayo ne bijja nga biwola ne bifoominga eno sseŋŋendo yaffe Earth. Byaleetera golodi oyo since it's a heavy element kyamuleetera okubeera nga abeera wansi ku Earth's core kyova olaba nga wa bbeeyi tamala galabikalabika kubanga ekisooka gye yava si wa wano ku nsi. Ekyokubiri n'okumufuna kizibu nnyo era nga golodi oyo okumufuna viira ddala ku Earth's core oba ku koowa y'ensi eno whereby nti agira mu ngeri ya volcanic eruption oba ensozi zinene eziwanda omuliro nga zibaluse. Jjukira izo ensozi ziviira ddala ku koowa y'ensi kati zisobola okutambuza elementi eyo ng'efuuse laava n'etambulira ddala okuva ku Earth's core n'ejja ne zigituusa wano ku nsi ku toopu. Kati awo ku nsi ku toopu abantu kwe basinziira omusanga oba kwe basinziira omufuna. Kansuubire n'ekyo okitegedde neeyongera okujjukiza okusubscribinga n'okulayikinga vidiyo eno osanga ngeri interesting n'okuleka comment wansi awo oba olina ekibuuzo kyonna kye mwebuuza. Mu vidiyo yaffe enaabezeeko tugenda batwogera ku mmunyeenye ekyasinze okuba ennene emanyikiddwa nga UI Scuti. Nnene bwayo osobola okukwata billion 5 ez'enjuba yaffe n'oziteekamu ne zijjaamu. Tuneegwako mu vidiyo enaabezeeko.